Omwana omujana nnyina w'emyaka 56 akalambidde nti ateekeddwa okugabana ku maali ya kitaawe amukuzizza kubanga yali wa myaka 12 nnyina we yafumbirwa mu maka gano era waakulidde. Omwana mujana ng'alina emyaka 12 muzeeyi wange afudde nga nnyina emyaka muzeeyi yatukuuma yankuza ne maama yatukuuma mpaka muzeeyi n'afa nga ndi myaka 4 n'obugwamu. Mama wali wano? Mama wange yakafa wiikisi ebyemu era yafa nga agobeddwa wano nga taganyiddwamu naye tiyagaba yafuna. Njaga nange bampa obwenkanya oba bampa akantu konna ngo bagambe nti omwana aba yakulira mu makuuma aba alina okugabana naye ebintu byagabanizibwa naye nze simanyi kange kamampa wadde n'akagona. Grace Katayira ow'emyaka 56 agambye nti tebaamusomesa era nti ssente ezasomesa abaana b'awaka ye yazipakasanga kubanga kitaawe ono yamufuula mulalo wa nteeze wamu n'okulimira abaana abalala emmere nga bo bwe basoma. Bino biri ku kyalo Kisaabwe ekisangibwa mu Kayunga Town Council mu disitulikiti y'e Kayunga era Katayira okuviira bamulekwa ba Ambaga mu mbeera babadde bakayanira bintu nga Nnabakiibi Maria Goretti, Nankinga Hadija, Mutyaba Kiza n'abalala balumiriza omusika Sylvester Ndugwa Sserubiri Katumbiza okwekomya ebintu bya kitaabwe ne bamugoba awaka. N'omuntu olaba yagenda ebweru emyaka sigibala yalemererwa ebweru n'akomawo yatuukira wa kati ate nze wongamba wesira kyalina butuulo nti gwe todda kwegamba nze siremererwa. Mama wange ng'akyali mulamu wano we waka we Nyandaga nti ndi mwana wawa omuzadde omukyala yagaba omwana mama wange yandaga wano naye bwagenda okukeera ku makya nga batugamba nti wano tewakyali wamu. Byonna yabitekako sengenge n'abisiirenga nowano teri muntu ali supposed kuyingira mu bibanja ebyo byonna yabisiirenga lwaki abisiirenga. Bayise Collins Kafeera akola ku nsonga z'amaka abaana eddembe ly'obuntu n'abafo abasomeseza ku nkyukakyuka mu mateeka g'obusika mwabategeereza nti kati n'omwana omujana nnyina afuna ku bintu bya nnyini maka. Olagala ne mwana n'oleeta abaana be kitegeeza manya nti bagenda kulya amasavu wadde ebyabudikya eyo nongosereza. Omusika Sserubiri agamba nti ennyumba eriwo ye bw'oyanga ye yagizimba n'ateekako n'ez'abagenyi nga mwasuubira abaana abawala okusula. Nga y'abannyinaze bwe bajja basula omwo omukyalo ono manyi yalina ku ssente yajja n'agamba yakigamba nze si lugamba nti otusuza otya mu boys quarter. Ono ye musika wa taata wammwe. Ono bw'abeera ye musika wa taata wammwe abeera taata wammwe. Agambye alina ebimukakasa lyefumu n'ekifundikwa bw'abeera abirina afuuse yafuuka taata wammwe ku lunaku olwo ennyumba eno ebazira. Sserubiri agambye nti enteekateeka weeziri ez'okuzimba ennyumba empya ku kijja. Natandika okuyiwa materiyo okuzimba enju eri. Kafeera abalagidde batuule ebintu babigabe mu bulambulokofu nga singa kinaabalema ekkomera libalinze olw'okudobonkanya ebintu by'abafo. Tuggyeko eby'ekijja tujjeko n'ennyumba nayo tugizimbe kitegeere n'ebirala tubitereeze tereze buli bwabinabira tuwandiike obuwandiike. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Eyo nongosereza. Famire eyo yalimu abaana ab'emulugunya nti tebaatuwa kati ne tugamba katuyitooli tumutuuze we nabayita wano okubatuuza ono nga yagamba tugende mu kyalo olabe we muba munsalire omusango munsalire naye abo baali adda amasavu baatunda kati bo baawa abantu bagamba yekomeza ebintu byonna ataddeko ne sengenge twagala sengenge amuggyeko kati nitugamba katugendeyo mu kyalo tugenda tutuuka mu kyalo abantu bennyini ab'ekyalo be basala omusango gwe watunda enamagabi n'otunda egindi n'otunda egindi ate ne wano zze wakola n'ebbaluwa tolirinnya wano oyo naye ne bamugwa mu bulago ne tufuna omulala oli omulala ye teyalinda nakuddamu wadde mubuuza nti olina kyogera nga nze siina kintu mu bano naye nga yatunda ekibaya ky'omugenzi ekinene ekyali kikoze kimuweredde okukuuma wali waliwo ono nga ye yagulawo wantu we kati tugenda okulabayo ensonga ezaaliyo
nti ono ennyumba yiye yazimba mu baamuwa awa kitaawe ennyumba yagwa nenga abadde agala agizimbe agizzeewo kati tuba tuli awo nga twogera tumaliriza ensonga maze bonna omusango gusaliddwa bamaze okwesalira nga ono naye aŋŋamba nti mukama wange nina kyeŋŋamba waliwo byosomesezza nti owasanga omukazi n'omuwasana n'omwana oba bawasizza bombi omwana wuli oteekwa okumulabirira omukuume nange nze wano maka wano namalawo ebbanga ddene nze nalunda ente ezasomesa abo yayogera ebintu kumpi byonna nga bingi byeyakola wadde nga yali mwana naye yalinga ngaato omuddu omuddu alinga omupakasi kale banyama ne basebo tubaniriza ate nate tutuuse Kayunga ku kitebe ekya district of course Kayunga ebiseera bino erinnyo mu mawulire olw'ensonga ezitali zimu ezikwatagana ku bakyala ku maka ku baana n'abasajja obutabanguko mu maka n'ebintu ebirala Koffe Owai mukulu Kafeero Collins tumulina era nga yakola ku nsonga z'amaka n'abaana byonna abitwalira wamu mu district ey'e Kayunga. Mukulu Collins tukwaniriza ssebo bitambula bitya? Ebintu bitambula bulungi ssebo. Bitambula bulungi. Tukulaba tukusanzo kino kiri mabaluwa na biki etukiriza nti omulimo bwe gutyo. Abantu babeera wano nga bakaaba. Kali nange omuntu abanga azenga akaaba alisinza kudira fumu nange neteka mu bwa olina okumukolako obaddugala obafaanana atya olina okutegeera ekimubaddeko kubanga omuntu tasobola kubeera nga ajjanga addugadde ngoba engoye zizuse kitegeeza nti wabeerawo ekizibu ekimutuuseeko ekiba kyetaaga okukola ki okutereeza naye nga tubakolako mpolampola abasajja bajja abakazi Wajine ekitongole kivunanyizibwa ku baana bonna abakyala abasajja abakadde abaliko obulemu mpozi na buli nsonga yonna eriko obulumi tuba tulina okutuuza abantu ejjambiya si kyekikulu ekiyinza okumalawo obutakwatagana wabula ojja wano ne tumuyita tumubanja kati waliwo be natuuza wano olwedde kati mbakolera ebbaluwa zaabwe nga batudde ne bamaliriza naye nga bajja bakaaye ennyo nga noyo naye tayagala kutunula ku munne naye nga ate mu tteeka lya gavumenti aba alina okumutunulako amulabe then tulabe engeri gye tukolaki gye tutambuzaamu ensonga ensonga eyasinze okukwata omubabiro ennaku zino eziyise ya abafamire ya mukulu Sserubiri omwana mu Luganda bamuyita omujja na nnyina aga nti anze nkulidde wano nange nakola bato bange nabaweererayo kasente nkoze nange mumpo omugabo n'ebintu ebityo tuzze tubiwulira of course ebintu ng'ebyo ofisi ye bikwasaganya kuva ku ttuluba ki kutuuka ku ttuluba ki kakati ensonga z'abafu emyaka kati 8 egiyise abantu bonna bajja kunjulira nti nze nabitandika mu Uganda okugenda nga ntegeeza abantu etteeka lino engeri gye litasosolamu bawala aliko obulemu nafuna wano ensonga y'omusajja aliko obulemu atambulira na mukagaali yalwala enjovu ekigere naye banne bamutega butezi ne bamuleka awo akuume waka kati ne bamuwa bwebaaga bo begabira amasavu awanene yini bamulekera yawali ennyumba akawugiro kati olwokuba buli omwana n'olubuto lulwe lumwenjala naye nemuluma nayita omuntu namugamba salako wali ompaka akantu akasente kati obamu akasente bano ne bajja katono bamutuge bamugamba twakuteekawo okukola ki kukuuma akati omusajja oyo yajja wano bamuleeta wano najja neyemulugunya nemugamba tugendeyo wetugendayo nembatuuza nembabuuza ebintu bino mwabigaba mutya nti twabigaba tumulekaawo akuumewo bukuumi naye tafunye kati nembagamba tugenda kubiddamu tubigabanye mu tteeka lya gavumenti buli mwana afuna ate ono afuna extra
nti wabanga waliwo emizigo nga 8 nga muli abantu 7 ogw'omunana baguwono ente weziba 10 bamwana omukaaga kubanga aliko obulemu ku mubiri naye ekyobusika mwakola bulungi ne mumuwa naye njagala kifuuki kati nimbawo ennaku zinabawa nabawanga 5 naye mu nnaku 2 baali bamaze okumuwa 2 ku 340 nga nabo baali bafunye kati naye nga ate nabo bazze wano nga banga nti ate obusika buganye nga bagala banne mwegayirire obusika busigaze kati nemaliza nengamba zinadde njagala munnaffe afune kubanga alina okufuna kati webizze nga webijja kati nongosereze eno president gyataddeko omukono ng'enaku z'omwezi 10 ogwokutaano 2022 naye erina ebintu byaleese nti luli abawala babale tebafuna kantu konna abawala nga babagoba naye kati omuwala kati asobola okulonda omusika asobola okweronda asobola okumujjako ale naye yennyini n'alondebwa okuba omusika kitegeeza funa batutadde ku ddala nkano kati nti obusika si bintu era nga nkubiriza abasika bonna olukuwa obusika tolina kuoba ofunye n'akamu oba ofunye just buvunaanyizibwa kubanga n'omuto ow'emyaka 2 asobola osikira taata wammwe naye waba bakuwadde obuvunaanyizibwa bagamba kuvunaanyizibwa ku bintu ebyo ebiriwo obikuume obitumbule kati kiki kye tuba twewalamu ekimu ye kuyiwa omusaayi waliwo gender based violence naye asusse waliwo ensonga yali ku poliisi nga taata omu ayogera mpola nga azze okuwabira abamwanyina abaana bamwanyina nti bayingirira ekibanja kye nga baali bakyawulamu 2 nga yagala bamuwa omugabo kati abapoliisi ne bampita netutuuza ensonga eyo wetutuuza ensonga eyo nembayitiramu nemugamba nti taata wamala okuba yazaala abaana 2 buli muntu atwale omugabo gwe ate mulinamu n'ebino wakati gwe kyekiseera ogenda okozeseewo bano bajjwa balina buli omu gye bamuzaala naye kati gwe wano ewammwe kitegeeza buli muntu afune ewuwe kati nabaleka bakyatambuza ensonga nga simanyi nti nno abavubuka bagenda kukola omupango ogw'okutakojjaabwe batta kojja waabwe naye kikyena yenabuulira ensi nti wano wadde tulwana ebintu tubirekawo olwedde kati bayuzira ebyali kibalwanya nabo tebakifuna ne maama waabwe naye n'agenderako ebizira naye nga tenyini yalagira nti batte mwanyina abo nga ye yazaala abaana 5 mu basajja 4 ninga abasajja bonna tetumanyiko wadde musajja nti ono omutuufu nanyini mwana kati waliwo obutabanguko badde bujja bannamwandu nga nabo babagoba nafuna ensonga awo ekitwe sigirabanga nakwera kayunga bannaye nti baali baziika batutte omufu emmanju okuziika ng'abooluganda basibawo enju kufulu 2 olwavaayo omukazi yenna yebayebanga bomanya abakazi bamutudde awo ku lubalaza nga n'ekyoto ekifuzi ogwoto manya ogwoto nga bagugize bagugjeewo nga bamugamba genda ofumbirwe naye nga omwana omukulu wa myaka 9 ow'omukaaga n'oweesatu era omukazi oyo yajja wano waliwo abamutikka wano ne bamuleeta ne bamuwa omutwalo najja namusanga wali waggulu omukyalo oyo nannuma nnyo nali nina gyendaga ne mugamba kankubire chairman saawa 9 nja kuba nzija natuukayo ng'abantu 3 bakuŋŋaanye nga bonna bawagga ku lwa mukazi ne mmanya nti omufu teyeefiira ali ne Katonda naye asobola okulwanira abanaku n'abantu abalala twatuula taata waabwe w'omugenzi waali yabawaawo n'ennyumba ono yagizimba waali agamba omuwala wange abeere n'ennyumba ye kati ensonga ezo tuzituulamu twazituulamu ennyumba netugiggulawo abo nendagira nti batalabikako enkeera tujja kubanoonya naye bajja wano enkeera ne beenenya nati kati twale tumanyi omukazi agenda kufumbirwa twale ebintu bya muganda waffe ne mbagamba ebya muganda wamwe tebiba byammwe biba bya mukazi oyo n'abaana mwandibadde muteekawo sisitimu eraga nti omukazi temujja kumuganda kufumbirwa naye ate ebintu birina okubeerawo nga by'abaana ebintu bino mu Kayunga bingi yes sir
naye kuba buli lunaku owulirayo ekijja kino nga kisinga ku kyajjo kino ne kisinga ku kiriwo naye ofiisi yo ng'okolagana n'abakwatibwako obuzibu buliwa obuzibu wemusanze mu nsonga zino zitukoze obuzibu obusingira ddala okubeerawo bwe nalabye nti taata waffe ayinza otuzaala abantu babiri amanya ayinza okuba bazaalibwa babiri kati bo ne babawulizaamu ye ne muganda we kale taata ffe natuzaala abantu 48 kati ku kantu akake oluusi nga naye amaze okutundako okusalako naye naali amasavu kale akasigaddewo kawugiro 48 mwe tugenda okukolaki okugababeera ate nga muteeka buli muntu alina okufuna muno ku bintu by'omugenzi kati ekyo tukisanze wano nti abantu tebakoze tebatesitese bulungi baana babategekera abamu tebabasomesa nekyo nakyo kirala kubanga abedda tebasoma naye balina amagezi amazaali naye bo balina essuubi eryongerako abalala kati balugojamye n'ekirala kyenzudde nti tulina ne single mothered homes nyingi abakazi baleka abasajja ne bagenda ne basigala n'abaana kati bino basigazza bimmonde nti omuvubuka talina kyakola ukeera kulya buli masavu takoonwako tayogerwako kubanga mamizi boy kati at the end of the day bwana awasa omukazi ajja kuzaala abaana abo baba boono kati neyi naye waabwe baba bamugobayo olwokuba wabeerayo n'abantu abalala kati neyo ensonga nayo nebanga eryawo nti abantu tebaagala kukola tebakoze tebanakibongeddeko naye nga tebaagala bino ebyakagwerawo then ebirala bibadde mu mawanga Kayunga district yesingamu amawanga gonna United States of Uganda naye wadde erina amawanga gano gonna nti wano mukufumbirwa n'okuwasaŋŋana osanga oli nga alabye omuwala omulungi omuwala mugisu naye nga yalowooza omuwala muganda wamusoma tatunulidde nakkalikyo establishment oba bafaana batya n'obuwangwa n'ennono n'ebibakufuga byonna wawasa omukazi oyo lutomangu nnyo mwana kati obwanga bwabali bulaga birala obwabano bulaga birala eno tufukamira eri akuba n'emmere kati ebikonde ebibeeraawo ne batandika okulwana kati n'okulwanira ebintu ebiriwo osanga ogenda okulaba nga babitunze kati n'ekyo nakyo tukirabye nti nayo nsonga ddala erese egundi eno naye nga n'okumanya kikulu kubanga ebintu byembadde abantu mbadde ngenda nembatuuza nga ntudde mu ntebe nga seekubira nako wadde gwo ntutte nenkusalira nga newonoolagawa yonna bagenda kubanga bategeera nti ekyasaliddwawo kyekyo nga kyensaze yensonga kati n'ekyo nakyo kireesa abantu okugamba nange kaŋŋendeyo nga weyayamba omulala kwati osanga oli ng'agamba newooliragawa tolina gyojja kumpaabira kati ate agenda olaba nga nze ŋŋenzeeyo ku kyalo eyo mu Nsokolo nentuukayo kati oli n'afuna amaanyi ate nga n'ensonga yekoleddwako ate nga nange sibaawudde nembagatta ne benenya ne tutambula kati ebyo byonna we tugenze nga bizimbye trust mu bantu okulaba nga omumuli guno ogw'okuyamba n'okuyambagana gugenda mu maaso. Collins Kafeero linnya eriwulirwa omuntu ali ekyotera neyeegomba ajje akole ku nsonga ze ng'ava kyotera olw'engeri gy'okwatamu ebintu n'okutebenkeza embeera naye bwe ntuuse ku ofiisi yo n'abamu ku balina okukulaba nsanze beemulugunya ku kino teeka lyaleeteddwa nti omukyala bwe mpasa omukyala ng'alina abaana bwe nfa balina okugabana wadde nga balina kitaabu omulala abali ekayunga yennyini bagee kino kyo tekigenda kukola tetugenda kikkiriza buli musajja alabirira abaana be sigenda kukolera baana bange
nze nfe omukazi abaana be yazaala musajja omulala bagabana ebyange okwokusomoozebwa ogenda kusanga. Please, what is your advice about that? Kakati ebintu ebyo tubikolanga webiri naye era ebimu bibira bya buntu. Nze abantu wano mbagamba bulijjo nti tuli wano tukayana tujja kuyingizaamu abantu ab'enjawulo naye mbagamba mugenda muyingire mu nnyumba buli gwe munaleeta agenda kuwa magezi malala okutuuka mwe munaatuula nga muli wamu bwe muti. Ebintu ebyo era bibaddengawo kyova olaba babadde bagamba nti gundi bamuzaala wammwe naye nga tewaliwo kimuwulira ngera tutambula nga ne taata ono naye yazaala eri akuloosi nga eri eriyo ebibye noono eriyo naye nga embeera eyo baali bajawula nga bagamba ejja kwawulamu famire era ng'ono bamuzaala eno aba afunire eno oli naye nga bamuweera eri naye nga ebintu bino bibadde weebiri era ng'abaana bajja bafuna ebintu bwe batyo. Kakati kikye tugamba abasajja era mbadde mbakubiriza nga mbagamba nti munongosereze eno teyazze kututwalira bintu byaffe wabula guyagala omukazi n'omwagala n'abaana abaana n'obatwala ne basula ewuwo emyezi 6 n'ofa oba wayagala omukazi oyo n'abaana abo 3 kitegeeza n'ababo bali oba olina abaana 6 oba 8 bw'ova mulamu ensi eno baba balina okufuna kubanga nabo gwe obadde obaliisa nga obadde oyagala nnyaabwe nabo obadde obaagala then era n'abakazi nakyo era nabo balina penalty yaabwe yabakubye nti bo nabo abakazi singa maama waffe atuzaala wano avaawo n'atunda ennyumba yaffe n'agende waba Yakobo n'afumbirwa eri n'agula ekifo n'azimbawo tugeze okuwasa taata wabali n'azaalayo 2 oba 3 ensonga yonna eriwo era wali waba waffe 2 kubanga wabawo taata ono weyalekolaki weyali kakati waliwo ensonga eriwo eyoyo wakati mukwemulugunya nze ngenda nengaba abantu bulijjo kizibu nnyo omuntu eyemulugunya wano okufuna ekinene naye nga ate baba bali eri aba yababbye n'abaako engeri gy'abanyiga n'abatwalako ebintu eyo naye wetujja wano tubagamba bolukuba musoke mufune osave save akube eriiso agenda okuba eriiso nga weyabadde yewadde wanene bonna basazeewo ate nga ffe twagala kituufu nga balina okumusalako kakati bano abeemulugunya abajja ne beemulugunya ne baleeta ensonga z'okwemulugunya ne baleeta ensonga z'okwemulugunya bajja ffe naye tubakolako kakati famire eyo yalimu abaana abeemulugunya nti tebaatuwa kati ne tugamba katuyitooli tumutuuze wena bayita wano okubatuuza ono nga yagamba tugende mu kyalo olabe we muba munsalire omusango munsalire naye abo baali adde amasavu baatunda kati bo baawa wano bagamba yekomeza ebintu byonna ataddeko ne sengenge twagala sengenge amuggyeko kati netugamba katugendeyo mu kyalo tugenda tutuuka mu kyalo abantu benyini ab'ekyalo be basala omusango gwe watunda enamagabi n'otunda egindi n'otunda egindi ate newanoze wakola nebbaluwa tolirinnya wano oyo naye nebamugwa mu bulago netufuna omulala oli omulala ye teyalinda nakuddamu wadde mubuuza nti olina kyogera nga nze siina kintu mu bano naye nga yatunda ekibaya ky'omugenzi ekinene ekyali kikoze kimuweredde okukuuma wali waliwo ono nga ye yagulawo wantu we kati tugenda okulabayo ensonga ezaaliyo nti ono ennyumba yiye yazimba mu baamuwa awakitaawe ennyumba yagwa naye nga abadde agala agizimbe agizzeewo kati tuba tuli awo nga twogera tumaliriza ensonga maze omusango gusaliddwa bamaze okwesalira
nga ono naye aŋŋamba nti mukama wange nina kye ŋŋamba waliwo by'osomesezza nti owasanga omukazi n'omuwasana n'omwana oba bawasizza bombi omwana wuli oteekwa okumulabirira omukuume nange nze wano maka wano namalawo ebbanga ddene nze nalunda ente ezasomesa abo yayogera ebintu kumpi byonna nga bingi byeyakola wadde nga yali mwana naye yalinga ate omuddu omuddu omupakasi kati era mu tteeka kati era etteeka twabagambye era etteeka likona nga bwe liri nimbaga nga bwemugenda okugabanya nimulina okumukunyulira era banga nti oyo tugenda kumukunyulira tewaliwo tabula kubanga yatukolako eka tusooke tumalirize nebyaffe kati era netukola enteekateeka era bamaze okumpa wano ekiwandiiko nga bagenda kugabanya buli muntu bamuwe obuzibu bwade bagamba nti bo olwokuba abamu bampeta abalala babenda mbu bwensi nebagamba nti muteeka lya gavumenti temuliimu baana bwende nti gwe bayenda nange fena tuba tulina dyeni emu 99.9% gwe toba na 20 nze nga 90 kati nayo nensonga nayo nebaawo mpozi n'ekirala kyobadde ogamba abantu tukikole ki mbadde nkubiriza abantu tukole n'ekiraamo ekiraamo kiba kyogera ku bintu byo kyogera ku gwe gwani ebintu byolina kubanga kyotunze tekibaamu kyogabye tekibaamu nga osobola okubeera ng'okwasaganya embeera eyo omukyala amanyi abaana 8 nga gwomanyi 3 ababo era nabo bateeke muki kati wali ku ssaawa eri esembayo bajja kuba subject DNA test banaalaba engeri gye bakola ki gye balabirirwamu naye olwokuba nti omukazi ono oba omuleesi n'omweta n'abaana be labirira omukazi oyo n'abaana oba si ekyo mugaye njagala gwe saagala baana saagala mugugu saagala baana abo abaana basigaleyo naye nga mu tteeka lya gavumenti baba balina okubeera nga okufuna omugabo gwabwe akasembayo Collins ofiisi yo ekolagana n'ebitongole bino bibiri ekitongole ekiramuzi n'ekitongole ekya poliisi obuyinza bwo ku bitongole ebyo bukomawa era okoze otya okulaba nti okolagana nabyo bulungi noba nti bwogenda gye bali buli kimu kisigala nga kisitandinga okuyamba omuntu ono gw'olwanirira kyenzudde era kyembadde ntegeeza ne bannange nti nobody is an island nti sisobola kubeera wano nga ndi kyetwala mbeerewo nzekka mu ssaawa yonna ensonga ejja kugwa ku poliisi mu ssaawa yonna ensonga ejja kugwewo omwali wa gavumenti kuba waliwo n'omwali wa gavumenti oyo DPP ejja kutambula egende ku kooti kakati nze ndi omu ku bantu abatuuza abantu abaweebwa obuvunanyizibwa mu kitongole ekifuga kooti mu Uganda okutuuza abantu era abantu abo mbatuuza nze ngoberera ensonga nengenda ku poliisi era wa poliisi bambuuza nti awuvaawa nti wa Collins in fact bw'otuwa ow'omulamuzi nakubuuza nti kuba nze ntuuza abantu eddakiika 3-4 naye ate mu kooti tebeerayo ddakiika akati omulamuzi era kasita akubuuza nti nabatuuza olweddi kati aba ayingiza buyingiza musango kubanga muba mwalema naye ate wadde era ensonga gyeri era ngigoberera era ntula n'omulamuzi oyo nze nemberawo ku lwabwe era nekibanga kibonerezo nga asala era kyemuwabula kyakola era owabanga waliwo ensonga yonna omulamuzi era amala nankubira naŋŋamba waliwo ekyalo kino bwekiti ne bwekiti mbadde nsaba okubireko LC ono twagala kumuta naye tukole tutya kati ogonanga nga nkubira LC oyo twagala mutwale kunebutabika twamba werezeeyo temukomyawo kati olugiranga nga mugamba nti ekifaananyi kyenfunye mu batuuze kiri bwekiti wanga tetugenda kusiba buli muntu kati bano abantu omusajja balwanye n'omukazi ezo ensonga mba nzagala omulamuzi nazipa nenzituuza era mbakomyawo wano nembatuuza netukola obuwandiike netubuuzaayo omulamuzi n'alyoka asala ensala
nga egenda kuyamba kubanga diwosiboli abusungu aba abujjayo nga bungi okuleka nga atemye ekintu ekiri ekyamaanyi akutta omwana oyo tewali bukulonzalonzo tutwala mutwale naye nga tukolagana bulungi ne poliisi era abapoliisi bambuulira wano ne bambuulira ensonga ezo zonna ne tuzikwasaganya era tutambula ffenna. Misango kika kye gisinga ogwa mu ofiisi yo gye basinga okuleetera wano? Emisango kati egisinga okuleetebwa ennyo gya busika essaawa zino taka kuba kati mubeeramu abaana nga ne maama ate nga ab'ekika bagobye mukazi oyo kati olwokuba eno bagiyita family and children nti mu family mubeeramu n'abaana naye baatugamba sosowaze nnyo abaana bano era nawe ze bakuminamuna kati wesanga ensonga ezo zonna ziri embedded muli nti nina okulaba kiki ekireese obuzibu nti ttaka kibanja balina okukituwa mu bwangu lw'abaana abo n'ennyumba biki then tudde ku necessities of life kati ekiddako nsonga za butafaayo responsibility abasajja abamu baafwa died already naye ng'atambula butabuzi alinze luli nti wakuzika leero ebisaka ku ssaawa 8 yafiiridde ddala alinze lwagenda mu nyumba eyobeerera obasanga wanaga ati nze bambike dinafanzi nze sisobola kulabirira abaana abo nze nzaala buzaaki sisobola kulabirira kibaana kati abasajja beesuubyawo gwanagamba kati ensonga ezo zijja wano naye era nina okumuyita olwokuba n'omukazi mulimu economics ti omukazi afunye ku ssente ayagala alinye ku mmeeza kati omukazi n'omutegeeza nti wadde ofunye ssente nnyingi ogaggawadde gwosinga omusajja oluusi go wasa n'omusajja oyo naye must submit that man omusajja oyo otambulira mu linnya lye wadde kasajjasajja nga bw'ogamba naye otambulira mu linnya lye n'omusajja naye azze obwongo bwe engulu alabirire famire ye kati ensonga ezo zijja wano kati waliwo n'ensonga endala zenza abaana ababuze abaana ababula abamu ne basuulibwa abalala nga bakujjanjaba bakuzzaayo nazo tuzifuna wano ensonga ezo ne zijja wano then ensonga endala n'abasajja nabo bawaaba wano nti bakubwa ewaka kubwa embooko zino bayakumeka nti yakutaano ndikuba bubala tokwatayo jobala sikwatayo abakazi nabo bakuba abasajja kati omusajja atya okuzza omusango naye ng'asobola okukuma ku nnyumba omuliro kati tubatuuza wano naye nga tewaliwo omukazi akuba musajja naawe okukuba kiki ekyabaddewo weetaaga okutuula kubanga mbeetaaga kati ensonga ezo nazo weziri then neziri eza malito issues conjugal rights ez'ekisenge abakazi abawaaba wano waba 8 bawaaba lwa kitanda eno nga baagala nnyo ekitanda kakati ade ekitanda ewaabwe yaliyo emmere naye kati omusajja alese omukazi myezi 9 nga muli ssaawa kati omukazi muto talinakinyuka byabufuzi kuva myezi emyaka 8 kakati omukazi aba yeetaaga omuki omusajja kati ebyo bireesa abaana abokubiri abokusatu mu maka kati awo ekikonde nekirabika ono agenda okubaako kyanoonya afunirayo kinene okukyanafunayo obufunyizi lubuto ew'omusajja kati netugamba abasajja bakomewo eka wagenda n'otunda ebintu n'ogana tojja kudda naye tukusaba okome kuba teri mukazi asobola abaana nga ali yekka tulina okubeera nga tuliwo ffenna tutambuze kati ensonga ezo zibaddewo naye kati fe tutunira nnyo omuntu wafaanana kuba nze nkola ku muntu n'akato kajja wano ne kawaabira taata waako akakuba nnyo alekerawo kakuba akubenga maama kati abadde akomangawo kiro n'akuba nemuga kati ng'akuba kimiggo nagati amigere nabikonde obusungu bwa maama bumalire nemugamba nti katugende twatuuka waka tugenda osanga ng'ekiri ekyo nga era twamweta tumuteeka mu kkomera naye ekyamuleesa okuba nnyo mukazi
omukazi yamwasa 92 n'abaddamu kubanga okuva mu myaka egyo ate nga abaana bakulu we bali ensonga twazitereza munaku 2 twali tumutadde mu kkomero omwo naye omukazi yajja nanga babi omusibye nnyo ng'amumisinze kati nemaliza netumwalisa ebbaluwa bakuno bakusenzibwa n'agamba sigenda kuddayo kukoona ku mukazi kati era talina gwakoonako era batambuza famire etambula naye nga mu byonna ebitabo bye twasoma si bye bikola ku bizibu by'abantu olina okulaba nti bikuyambako buyambi naye osobole okutegeera nti amaka ago tugaawula olina okumanya nti amaka gaddawo kuba kati nze kyenkola kyensinga ku bannange nti nina okulanga amaka gabeerawo oba oyagala oba tuyagala oli ategeere nti n'ensonga eno yagikola tubaawula era nenge ndi omulamuzi netukola gundi tubaawula separation bagende nga baawuddwa kuba omusajja ayinza okujjayo ejjambya n'atema omukazi kati tumugamba ekyo tujja kukola kikola naye era nafuna kuwana omusajja era omukazi yagenda n'azaala omusajja omulala omwana era omusajja yajja wanangabo babi aleeta omwana tumukuze akomewo wano era omukazi yakomawo era gyebali abantu bwe balaba ne bagamba nze sikomyawo naye yagamba nze kambe era tugenda otutuukayo ng'omukazi ekimanya kyonna akirimye ng'akimazeeko naye nga awaka twali tulina otereeza wadde nga waliwo omwana omuto ebintu bino byokola wadde nga bisanyusa bangi naye abanyiiga bangi kuba boonyiiza bangi ekintu kino kikwata otya tofuna obusimu bukutiisatiisa gwojja tulaba weefuula ow'amaanyi olowooza gwe katonda weeyita gavumenti ojja tugwako embeera eyo gikwasaganya otya ekisookera ddala naweebwa obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa obwo bwe bampa tebwali bwa ddembe kubanga negubaawo obw'ebisolo naye aŋŋamba wano nga ajja atuuyanye nga ŋŋamba kale nte tezoogera naye ng'asala entuuyo naye nategeera nti nkola mu bantu ate nga buli omu anyiiga kati nina okuwuliriza ennyo nina okusalawo obulungi nina okubeera nga tewaliwo kyekubira mu nsonga zange then nina okulaba nga ngassa abantu abo ensonga ezo kwentambulira ate nina omwoyo wa mukama ndungamya omwoyo wa mukama ndungamiza wano ensonga nyingi nyo ezibadde ziremye waliwo eyali yalema abakulu b'ekika kyabwe batuuza enkika 23 ne 13 nezitula ku kyalo nga yalema ow'ekyenda yali akuba ow'ensanvu nga mwetolooza bya kitanda naye ng'ate ngenda okutunulira ow'ensanvu nga yina yaggwayo dda omutabani waabwe asembayo twali twenkana naye kati nga bali bonna abasajja bakulu bakazi bakulu ono bamulongoosa emirundi kumpi 11 nga takyalina batagalina ndasi yonna kati naye nga yagamba nze nakuwasa okufa kwe kutwawuka nnyo faaza bwe yatugamba naye mugamba kati bwe natuukayo n'aladisi tutereeza ensonga ezo eddagala nali ndirina namugamba genda kukwata nte agenda okukwata ente ono omukazi talina ki talina ndasi era tugenda okumaliriza nga awanise n'agamba emundu bagisize kugumbulula n'agiweereza abo bagiteekeyo famire etambule naye nga yali olwedde yeyawuddemu kati ebintu ebimu tugenda in depth ekyokubiri ekisemberayo ddala kwe kubeera nga tusobola okugendayo ku kyalo ekwani omuntu mulaba wano naye nemulaba nga talinaamu wadde zijja kugendayo naye waba ndagiriddeyo nsobola omuwa olunaku lwange ate nemala nentuukayo situma nengendayo nentunula kati byenzuula eri biyinza okuba nga ate omukazi animbi nga si byebiriyo kati nabyo tulina okuwuliriza n'abo abantu abaliwo ab'ekitundu bamanyi okutuwa amawulire agasala ensonga kati nga ku baana abaaliwo era olwabalaba bwe bati ng'oli alumiriza bali watunda gwe gundi nga babimanyi watunda egindi waleka n'akapapula ng'ogamba tojja todda wano ate ate okomyewo ono nyeki kati ebyo nabo bituyambye okulaba nga tusolovinga ensonga eziriwa ninga ofisi yeetaaga nga oyimiridde ku
mazima amazima gabeerewo kuba nze buli nsonga yonna neweera gawanga ngimaliriza tebaamu wadde kuluuza era babazabuza oba babalagira kukola bye mbagambye ate n'okubeera nga tutambuza ne office zonna buli omu amanyi kubanga ti nze ndi wano sikwawulamu famire wabula okulaba nga famire zino nzigatta wamu oba zitya nina okukozesa obwongo bwonna okulaba nga famire ezo nzigatta era trust eyo ebaddewo n'abakadde naye mbatuuza bakulu bange naye mbatuuza ne bensinga naye mbatuuza then tumaliriza nga ensonga tuzitambuza tekati nze nina osasula madamu yagenze ne kakati era ninawo ebadde mu banka mu buli ngeri yonna omusajja n'omukazi abamu batuula webatuula ne bajjayo ssente aye nabo olumu omusajja n'alagira omukazi nti wekalakasi wali ng'obalabye tize saamanya nga baze okubanja naye kati ebyo mbigwamu era wano nembitegeera kati essaawa zino tubaali tulinawo ensonga eyabaddewo nti abazi ne bafuwa kuli banka property ku nnyumba y'omukazi nti omusajja yafunayo omukazi ow'ekibaluwa ne bagenda bewola essente naye mu buli ngeri yonna namugambye nti banka teba na ssente abantu abo bajja okuleeta ebyo okubanoonya nabo balina famire ate babeera baavu kati wetunabalagira nti no sente tuzisazeemu kitegeeza bagenda kumugoba oluusi bamusasuze naye musasule sente ezo muzimaleyo sente ezo kati bazimazeeyo endagano weeri tujja kugenda ku banka nabadde nkubidde wa banka jjo eyo ensonga weeri then wabaddewo n'omulala era yeewola ekisawo eyo ono wawogogge naye waliwo ow'ekisawo era naye yeewola nga tabuulidde mukazi kati n'amaliriza n'agenda te mu banka nabaga nzize mu nyongereko ku ndagaano kakati omukazi amanye okugwayo ku lwamukaaga ate atuukayo nga oli yajjayo akamu ekinaana kakati omukazi oyo namugamba gwe kutuka n'ekintu osasule era namuwa n'ekiwandiiko kye nga bamuwadde endagaano ye ennyumba kati ya mukazi n'abaana omusajja baali mujako nati kati omusajja oledi yamulemerera n'adduka yajjayo sente n'agenda naye naali amasavu omugabo gwe n'agulira banka yali naye gitwala kati banka nenjiyimiriza era kati kyenkola wano ntuuza aba banka nentuuza ne bano nembagamba babawe piriyodi bwe bagenda okusasulira oli omusajja tasobola kukomawo n'abanja ne waanajja okubanja tajja kusobola kubanga oledi kati amanyi banamugaa Collins Kafeero ajja kuba nga talina kyanyiga naye nga ate abaana be weebali n'omukazi kati abo nabo mbafuna wano abalala mbagoba bugobi abalala nembagaa nyumba sijja mugende muggyeko ebintu okusinziira we mba nsazeewo ku nnamwandu gwendabye oba n'abaana naki abamu baba baagala kulafutinga then nabano mpozi ba buroka obuzibu kati bwetulina kati mu Uganda ba buroka tiyasoma yakoma mumpitu naye batuuza n'olukiiko lw'ekika ne bafuna n'egundi ne bafuna ne letter of administration ne consent ne bateeka ne bagenda bajjayo ebintu by'omugenzi kati bano abantu bateekamu okuzimba obusobozi mu bo naye nga omukazi bawo abafudde tukaaba nnyo olina ebbanga eryokukaba tunuulira ebintu byo amaaso gabere ku bintu abaza okukabirako baba basobola batwala entera baagala okutwala kati abo nabo ne tubatereeza naye nga amateeka nago gatuyambyeko gavumenti gateekawo olaba nga tulungamya ensonga zonna abakyala kumpi buli tteeka liri kubo naye era nange mbagamba wano nti gwe buli tteeka lyonna liri kummwe ng'omukazi naye lwaki olina empisa embi era olumana tumutereeza so kati byebyo okusoomooza kwa nandibadde nga nti kwa transport kuba nsiina ntambula naye bannanga balina entambula tebakola eyo gye bali naye nze obusobozi buli mu muntu bubeera mu muntu kuba bwe natandika okukola natandikira kukola mu muti nakoleranga mu muti nga tewali offisi naye abantu bamanga bawera paka wene bampa offisi nimanya nenjirekayo gye yali kati kitegeeza nti okusoomooza okwo mba nsobola okutambuliramu
n'okulanga tusobola okulondola abantu oli oti yaliwo yamala ebbanga taliwo nga yagenda bweru yafuna wano obusente nga bamaye bana abagenda ebweru n'alandira n'amala n'abeerayo emyaka 20 ninga abadde akolagana taata bwabwe era taata we yamuleka nga yamusika bateekawo buteesi kooti gye bateekako then we yakomawo ne bamuwa ekifundikwa naye wadde abadde gyali n'ekyalo kinyini kimu kuba boogera bonna maka family eyogera mpula tebubuuka nnyo naye mu mbeera eyo yazimba boys quarter nayo ziringa nyumba buyumba bulungi nga si boys quarter nange nali simanyi tuba boys quarter naye nga yabuzimba bulungi nnyo ng'agamba akamu yakatuuma mwanyina omulala akamu mwanyina omulala bwati kugamba ng'agamba wadde bubwe banyina ayagala akole ki agenda asulemu bote balina nnyo issue engeri gye batunda abawala kati abakazi nabo bafuuse bazibu kutunda ebintu by'omugenzi kati bali bonna baali batunda ne bamalawo omu yekka yali yaleetebwa ate ne baali bamugobye bali abaali abazze okwemulugunya kati ate wakati awo ne beegatta kati ninga ati awo atafuna nga basooka bamuwe then balyoka bawe mu abalala ninga bonna baali baafuna era waali wasigaddewo zezoeka 5 nga kuliko n'ekijja baamala ne bakipima ne bakijjako bulungi naye kati obuzibu bwe nalaba nti bano ende nnyingi n'abasajja nabo bakendeeza okuwasaawasa kubanga ojja kutega ekiragala oyeteremu emisota amayinja n'ebituntu ebirala otezeba ennyanja era otunuulira wano endezi ezitabuka ezijja n'omusuwa wano nga oli nibagamba naye muganda waffe yeesibamu omuguwa naye omuguwa aba yeesiba gwa mukazi yazaala abaana ba kati weesanga nti n'abasajja nabo oba ozadde mu baana mukazi bangi tula mu siteringi abaana abo batereeze olabike nno mutambuza mugende maaso okusinga okugamba nti abaana onobalekera ensi baana tabawe baŋŋamba yali valegamba omaani era bamubulamu n'oluguudo balubbulamu erinnya lyambaga road kitegeeza okusinza bye yali akoze yakoledde society kubanga yali agabanga ebintu ate nono naye kumpi yatwala omutima gwe nti buli yidi agaba buli gundi sekukulu n'agaba kati abantu bonna kumpi bonna bali ku ludda lwani lwoli naye nga twetaaga ekiriwo tumatire kubanga waliwo abantu abajja kuno nga tebalina kye balina naye nga ate tukola mu bintu byabwe waliwo abadde n'ebintu wano bibaweddeko tebalina kati ensonga ezo utazibalansinga ensi ejja kuba etulema abantu tubula abatuuze n'ebijja nombuuza nti gwe banakuziika waliwo yatunda ekijja miliyoni 6 bamwako 2 naye nagenda okugendawo okubala abafuna abaana 23 nga kati kana akato kajja wano ote okuba ne court order kati olubali bonna ye nga ebyo byonna tubijjeeko ogenda kuziikibwawa n'atakkula omutwate kati nenzira kwoli n'envuma eyali aguze naye nga gwe nawe mulina ekijjebwa lwaki ate oguze ekijja kyaba tyana timuwadde ssente nemugamba ezo mugende mwesotinga ekijja sikitunda naye lumu yafiirwa omwana abantu ne bajja wano ne bamuloopa sebuuna aziika ku kijja kyo mugamba ekijja kya mbogo tuli bankima zisiziike so ebintu ebimu abantu baagala naawo tebatunulira batunulira nkya tweyanza nnyo tweyanzeege mukulu Collins Kafeero akwasaganya ensonga z'amaka n'abaana mu disitulikiti ey'e Kayunga naye ate ogenda okwesanga nti ebitundu ebirala byonna biddukira mu ofiisi ye okusobola okulaba nga abaluŋŋamya n'okulaba nga abateekateeka oba olyawo ate era tubulidde nti akolagana bulungi nnyo n'ebitongole ebikuuma ddembe ebikwasisa amateeka ofiisi ya Ssaabawabi w'emisango gya gavumenti ate n'ekitongole ekiramuzi okulaba nti nno abantu wabaawo obwenkanya. Nze Sesanga Bate the Great Kula Extra Digest mugoba nsonga Idris Lukwago ne Dan Mugoyabo tutambudde akuume.